muffe taata n'ensa ya leero muffe mwoba ofugira muffe mwoba okolera muffe mwoba olagira ekitiibwa kye katonda wange twewaayo gy'oli taata nga saddaaka ennamu tusookera ddala okwebaza kubanga okeeseza n'olwaleero nga tuli balamu maanyi go buyinza bwera ne tukwebaza nti watuyingiza mu mwezi omupya oli omukadde gwatutte banti naye ffe we tuli si lwakubanga twalwanye nnyo ne tufuubaana okuyingira mu gono but because of your grace and endless mercies upon our lives we just exalt your name because nothing we can give back to you we cannot say thank you enough naye katusinze mukama tugambe nti ddala oli w'amaanyi jangu oyogere naffe ate era n'olwaleero ku bwa yesu kristo omwana wa katonda omulamu amiina banange mwasuze mutya mukama yeebazibwe aweebwa ekitiibwa banayisookera ddala okwetonda some few days back like two days back tubadde tetufuna morning glory yaffe naye ng'ensonga ya netiwaka bamikwano nafunyeyo neyangambye bannange nze nakoze ekinza obutakyamba butampeereza njiri naye munnange nga si kwagala kwange actually ejjo lwabadde lwakumeka ejjo lwabadde lwakutaano friday saturday tesitwafuna then thursday abamu tebaafuna because naddala kuki oyo platform emu bampitye saasobola kuwa nti program zizaayo zakeera kwegamba yajja leeti era ntuusa okwetondawo kwange gye muli naye nga basigaddeko olwo baafuna twasobola okufuna abalala then friday ne saturday tetwasobodde kubanga thursday ne friday tetwasobodde kufuna naye nga nsonga ya networka si networka nti mbi ngamba internet nga I was out of connection so nga sisobola sirina bwensharinga naye twebaza mukama nti olwaleero tugenda kufuna oba tufunye haleluya nange kinnuma nnyo mbeerawo ne mpulira okulumizibwa mutima ne ngamba bannange mukama olwaleero mukama olwaleero kwegamba nammwe mumanyi sitaani alwana naggala enzigi n'akola atya naye yeefuumuula nammwe mumutegeera naye era eva asigala yeluuza tuli mu nange mpulira essanyu temulimanyi naddimanya naye mbadde nakengenda okuyisaawo naye kankeerekereze naye nga mbabuuzaako nnyo mu linnya erya yesu kristo omwana wakutono obulamu happy new month to you all the month of october gwekwate gubeere mwezi gwo waliwo bagufuniddemu embaga abagenda ogufuniramu embaga ate n'okwanjula mukama waliwo agenda okufuniramu atololemu olubuto ng'anoonyeza omwana emyaka gyonna waliwo agenda okufuniramu omulimu nsabye gubeere omwezi ogw'obujulizi mu bulamu ogwo amiina Exodus chapter 23 verses 30 oba okuva essuula ya 23 olunyiri olwasatu agambye bw'atyo bw'oluzungu little by little I will drive them out from before you until you have increased and you inherit the land. Oluganda n'agamba nti katono ndibagoba mu maaso go okutuusa lw'olyeyongera n'okusikira ensi. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Ebigambo bino byali bigambibwa abaana ba Isirayiri balina abalabe bangi nga naye bw'olina ababo. Enkokola zikuli mu maaso emabega mu mbiriizi ku mutwe ku bigere buli wamu enkokola nyingi kwegamba omulaba atunoonya in all aspects in all angles deva agezaako okulaba nti akola ki atunoonya atussa wansi atumalawo naye yeebazibwe mukama nti ayimiridde ku lw'obulamu bwaffe yakuuma sayuni atakola ki atabongoota mukama yeebazibwe naye Isirayiri yalina abalabe bangi naye mukama n'agamba Isirayiri bakole ki n'abagamba nti little by little ngenda kujjawo abalere bammwe omu ku omu mpola mpola. Mukama waffe omulungi yeebazibwe naawe olwaleero olina abalabe
olina embeera z'olaba ziremedde mu bulamu bwo kino kyobanga yakivunuka kino nga kijja kino oba tonnakimaliriza kino nga kiyingirawo oba okyatunuulidde ekyakayingirawo nga nakiri kyomubadde otunuulidde tekinebawo nekira nekitumbula n'ogamba ye bannange katonda abamu notandika n'okubuuza katonda ebibuuzo naye mukama gy'oli ddala gwe gwensaba naye bennange nsabye nkooye n'okubivaamu ngenda bivaamu maama tobivaamu wokooyedde wabi nnyo you are soon testifying sitaani kati ayagala okusobya obujulizi bwo kubanga omutango gw'osasudde okutuuka awo oyagala okubivaamu munene obiba bisiiro singa walya mmereyo okitegeera kati sitaani ayagala obiveemu essaawa eyo naye bayibuli etugambye nti little by little katono katono mpola mpola ndibagoba mu maaso go okutuusa lw'olyeyongera okusikira ensi mukama yeebazibwe mpola mpola mukama agenda kugyawo embeera ezo zonna simanyi ziri mmeka simanyi zimazeewo bbanga ki naye mpola mpola little by little katono katono mukama ng'agenda zimegga mpola mpola bannange n'omuti muti kyogusinga obunene muvule omuti ogusinga obugumu muvule si mwangu gwakutema kuwo epaapa lyo osobola oditemako we liba likakanyadde nnyo osobola oditemako ejjambiya 3 negugwa wali naye omuvule oyinza okutema n'otema naye bw'olema jjukira k'otemako tekaddako bw'olemerako n'otema luliba olwo gujja kukola ki gugwe ne katonda affe bwatyo bw'agenda okutandika nga kizibu ku kizibu mbeera ku mbeera mulabe ku mulabe mpola mpola ng'agenda akijjawo eyali endwadde mugamba tuliwe naye kale nkyagirina sitiiru naye luli ate nawuliranga bwe nti naye kati munnange ekyagenda okitegeera nga bw'onoogamba nti omutwe gwali gunnuma buli lunaku buli kaseera naye kakati negumala negutandika negunnumamu wiiki ngeno wiiki wegunnuma ejja tegunnuma negumala negunnumamu leero nga wegunnuma ejja tegunnuma kakati gunnumamu ku makya ekiro mbeera bulungi olaba mpola mpola mukama bwagenda ng'atema ku mbeera eyagijjawo mpola mubo bwatyo mukama bwagenda okukola abalabe bo bwatyo mukama bwagenda okukola embeerayo mu okitobo ono wanagwerako nga buli naku agenda atemaku nga bwenkunyonnyodde omuvule okitobo ajja kuggwako nga tewakyali mbeera eri mu maaso go nga tekyali mulabe n'omu mukama yeebazibwe nga weebali naye ate nga kakati enkwata babadde luli bakola byonna nebikutuukako embeera ebadde ejja neekumalawo naye kati olwokubanga mukama agenda gijja wejja kujja enoonye weeyita naye nga tekyakola ki tekyalaba kuba katonda tasobola kukolako n'akulekerawo nedda akuteekako olukomera lwe omulabe n'abeera nga yasigala kulingizaako bulingiza bwati mukama waffe omulungi yeebazibwe waliwo n'embeera kati embeera nga ekibi abamu tulina obusungu abalala tulina obukaawa abalala amalala gatujjudde abalala luseddiiku bingi ebibadde bituwangula nga biri munda muffe naye katonda agenda atusumulula eyalina obusungu obujjayo ebiso kakati ngaobusungu mpolampola nga onyiiga naye n'osirika eyali alina obusungu ng'obuterekera wiiki kakati nga bujja n'obuterekerayo ennaku 2 eyalina obusungu nga bwekyawa n'otambula n'omasimu n'ogajjako kakati ng'obeerawo naye ng'ate waliwo embeera etakusanyusiza ojja kutuuka ku levo nga ebintu obiraba bulabi fine ng'onyiiga nga like a normal person naye nga n'enjuba tekukyagwa ku ntabo ya busungu bwo mukama waffe mulungi yeebazibwe kyekyo kyagambye nti little by little mpola mpola amalala oyinza okuba obadde olina mangi naye mpola mpola mukama agenda kuba kugakwatako mpola paka zonna empulunguse waanaazikugjamu mukama waffe omulungi yeebazibwe mmanyi naawe olina kyoba tolinga nakyo nga nze bwe nnina ekyange oyinza okuba goba tolinga nakyakulimba nga gw'amazima ewuwo kyeweddira
naye katonda waffe tugenda kusaba esala yaffe nte yaleero njagala ebeere bweti tusabe katonda tumugamba atukolemu omulimu nga tannakwata ku balabe baffe kubajjawo katono kati mpolampola asookere ku ffe ffennyini kubanga waliwo ebiri munda mu ffe nga byebiggulira omulabe okufuna kontakiti ku bulamu bwaffe nga byebiwa omulaba amaanyi nga singa katonda anaatukwatako naatugjamu ku kimu omulaba oli ajja kukola ki ajja kubulwa bwayita okututuukako lwaki ekyali kimusika magineti y'ekibi yali emusika nga ejja kuba tekyali mu bulamu bwaffe ekyandikibwa kigamba nti teri ddogo eri isirayiri teri kyakulwanyisa kiweeseddwa gy'oli ekinalaba omukisa naye ng'osaanidde ng'otambula bulungi nga munda mu ggwe temuli magineti ekonnekitinga ku ddogo liri mukama waffe omulungi yeebazibwe naye bw'ebeeramu ne bw'onooyogera ekyawandiikibwa bannange erigenda kukwata so tusooke tugwe mu maaso ga mukama ekyayale tumugambe nga tonnakwata ku mbeera zino bwe ziri kituufu abalabe bwe bali kituufu naye sookera ku nze kubanga bayibuli egamba nti atambulatambula ng'anoonya omutima oguteredde omutima omwoyo omulongoofu alyoka akwata abalabe baabakubire mukama waffe omulungi yeebazibwe kati tumugambe emitima gyaffe agamu gijjudde obusungu gijjudde obukaawa okweraliikirira okutya ennaku abamu tetukyalaba na ssuubi tuli awo lyatuggwamu tutunula butunuzi ng'abatalina na katonda naye tugende mugamba ekyeyaliraso atandikire ku ffe atandikire mu ndowooza eno ebadde eyingiza ebirowoozo ebibi aba tutandise n'okuddamu okulowooza ku bu x nogamba kale nayina ebisajja byange nga mbikuula kati olaba ozeeyo emisiri ozeeyo mu ndowooza abalala emitima olina gwogamba kale oyo embeera yembi naali obusente bwange kale okitegeera olina mu mutima ekyo kyolina naye tugenda mugamba atandikire ku mitima ku ndowooza atandikire ku ffe ku muntu waffe olw'omunda agende buli mbeera ebadde munda mu ffe nga bw'ayogera mu Matayo 15:13 nti bwe kisimbe kitaffe ali mu ggulu kyatasimba ate kisimbula tumugambe enkya ya liro little by little simbula osigukule buli ekibadde mu ffe ekitakuweesa kitiibwa buli ekibadde mu ffe ekitulemesezza okulaba obulungi bwo buli ekibadde mu ffe ekitulemesezza okuyingira mu magenda gaffe buli ekibadde mu ffe ekibulokinza omukisa gw'okutuuka ku ffe buli ekibadde mu ffe ekituziyizza okulaba omukono gwo nga gukola mu bulamu bwaffe kubanga mu Isaaya 59:1 agamba nti omukono gwe teguyimba wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola naye ekibi ekiri munda mu ffe kyekiri kyenkugambye kati ekibi nkiyise magneti nti ekibi we kibeera mu ffe wetuba mu kibi ebanga magneti esika buli mbeera ya mulabe okubeera nti efuna kontakiti ku bulamu bwaffe kyenva nkugambye nti enkyayaleero tusabe mukama nga tannatandikirira ku balabe baffe asooka atandikire kugwe kennyini kunze agende ng'atusumulula mpolampola kuba abamu embeera kituufu weziri naye nga obuzibu yeffe nga singa ffe tunaaterera embeera ejja kukyuka mukama waffe omulungi yeebazire tugenda kusaba olwaleero mukama little by little obusungu bwabukoleko little by little amalala gaagakoleko little by little akamwaka akakwate mpolampola ng'ebigambo ebitanyuma ebigambo ebivundu nga tebikyava mu kamwako little by little deliverance is a process tosobola kubeera delivered olunaku lumu nedda mpolampola katonda agenda atusumulula mpolampola so tugenda mugamba nti asookere ku ffe bw'atumaliriza atuteekeko olukomerwa ate awali akole ki yeegweko n'abalabe n'embeera mukama waffe omulungi yeebazibwe kubanga embeera ne bwananzijjawo nga ffe tasoose tukolako zijja kudda lwaki munda muffe mulimu ebizisika okudda oba okitegeera bulungi kyenjogerako kati tugenda mugamba sookera ku ffe bwe guba mutima mujja gw'obumpa ogwo omutima ogw'amayinja ogutwale
bwe muba mubaddemu obutasonyiwa munda muffe leero mukama otwale. Leero bw'atwala obusungu, enkya n'atwala obukambwe, enkya n'atwala okuyomba, oluli n'atwala amalala, luli n'atwala olusiddiko. Maama era nga gwatakyuka wabaaki, era ng'embeera ekyabeeraawo kati embeera yali yajja olw'obusungu, kati mukama waakusalako obusungu eyo nga naye egenda. Lwaki tekyalina kigikonekitinga ku bulamu bwo, kyavaawo. Katonda omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyotutumidde enkya ya leero. Ogambye little by little ogenda kuggyawo byonna ebibadde mu maaso gaffe, ogenda kubiggyawo. Katonda wange omulungi, tweyongere okusikira ensi. Kitegeeza oyagala kugaziya nsalo zaffe Mukama, naye nga tonnadiiringa n'abalabe baffe nga bwe wadiiringa n'abaana ba Isirayiri, abalabe b'abaana ba Isirayiri. Taata, sooka odiiringe n'emitima gyaffe, diiringa n'emyoyo gyaffe, diiringa n'endowooza zaffe taata. Little by little otukoleko deliverance in all angles. Buli we tubadde tufeedinga mu buli mbeera, buli kyonna ekibadde mu ffe nga kikolanga mu mageneti okusika embeera eyo n'abalabe baffe okuba nti bye bakola n'embeera eyo ereeta impact eri negative ku bulamu bwaffe taata. Little by little tukoleko Katonda wange omulungi, bw'otumaliriza otuteekeko olubbobwewo Katonda wange, ate era odiringe n'abalabe baffe taata. Omwezi guno gwa October Katonda wange nsabye gubeera ogw'enjawulo, tulabe ku bulungi bwo, mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, amiina. Mukama abanjagalire, abampeera omukisa.